jezengatto sijja zisobola gwe kikwambaza ez'omulala obuzibu bannabusiro bwe tuyina tulonda ababaka nga batebasula mu bitundu ababaka basula Munyonyo ababaka basula Kampala ne bakiikira Busiro tebamanyi bituluma tebamanyi bwe twasuze tebamanyi mbeera gye tuyitamu naye nze John Bosco Tebandeke nsula mu constituency amasanyaze bwe gavaako fena tukaaba enguudo bwe zibambi fena tukaaba bwe tuba tetulina mazzi era kitulumira wamu bwe tufiirwa fena tulimu wamu n'olwekyo njagala okusaba Nabusiro ku luno tebakola nsobi balonde omuntu alina obulumi abategeera abalimu ng'agenda kubeera ng'alumwa ku lw'ekitundu ku babaka mwenda kyoga temuli kasula eno ababaka abesimbyewo simanyi gye basula jabuzi banoonya akalulu bakiikirira ebitundu mwe batasula tosobola kukiikirira kitundu kyotamanyi ekitundu olina okuba ng'okimanyi ng'okyekakasa ng'abantu owangaa nabo obamanyi n'amannya gaabwe ng'omanyi n'ekye basula n'ekye balya n'obuzibu bwabwe ne be bayitamu singa tufuna omubaka bw'atyo ayina obulumi agenda kutuusa eddoboozi lyaffe ti abantu baffe bagamba kino abalala bakiika ne boogera byabwe alala bagenda mu palamenti tebagendako ne mu kanso zaffe ez'eggomba ze tutuulamu tebazijjaamu village councils tebazijjaamu kati weebuuza ebirowoozo by'abantu be batwala mu palamenti babijjawa tosobola kubeera na mutwe gumu n'olowooza nti ogenda kiikirira abantu emitwe emingi so njala okusaba abantu ba Busiro ku mulundi guno tulonde omuntu atutegeera agenda okutumanya agenda okutuusa eddoboozi lyaffe nga terivumbeera ebitundu byaffe nabo bikyukeko nesitiki nga mukululo nga mutera okwogera omwaka ogwo isanje kiwedde nakola ensobi gye nejjusa natiki nga mukululo nendeko omwami ono muwa akalulu naye emyaka 5 gye nkozeeko naye nti mu butuufu asobola nze kino nkyogera mu makati g'abannamawulire bonna obuwagizi bwange bwonna nyumba ku nyumba ngenda kutama ne mwambi bisaso yadde wayo NUP zendi musajja w'enaale omwami ono atuyambe nnyo ku nsonga z'amataka atuyambe nnyo tuwabula mu bukulembeze mmeya ebisaso n'owamukubira essimu 7:8 ogw'ekiro amazima gakadda muggulu agikwata n'agamba ssente bobadde ogamba ki atukubiriza okubeera n'enkiiko eza buli kyalo buli ddakiika ate toyinza kuyita lukiiko n'atajja mwambi bisaso abadde bulungi so meya waffe omukadde wewavaawo watuleetera omusiko omutuufu era nze nsaba bonna kakiri omwami ono mumwesige temulonda mukulu nga mwembadde mugobera ti ffe tuli b'NRM nze ndi b'NRM naye ojja kulanga mwambi bisaso nja kumuwa akalulu nokamunoonyeza ojja kulira ku mwami ataba ffe tuna bizinesi affe ez'amabaala bantu bazirwanyisa okuba nga zigwa ze tukola naye balwana mu kanso ne baadde buli kimu sijja kumuvaamu oyo newenu bweva ogere ku mwambi Gatuso oyo Gatuso kwegamazala okugjamu engoye nalwanira ku musuubuzi w'omuntu wa wansi kati nga nze mbakuba tusobola okuba wa NUP bagire w'NRM atagenda kunyamba abakulembeze mwenna oba muna bagenda okulonda mulonde busobozi temulonda ddiini temulonda mukwano nze sikyali nze ndi w'NRM era mumanyi mwenda nze sikyuka ndi w'NRM naye nja kuwa abe NUP abalina obusobozi era wano wewasooka neyanze so mukama gesebo ngenda kutambula olunaku lwonna wodda wenzira tukanoonye tukayigge amen walindawo enjogera egamba nti bwe mulonda ab'oppositioni oluseke lujja kuba luzibikidde omuntu yenna ng'oyagala okulaba enjawulo wakati wa NUP ng'akulembera n'ab'NRM nga bakulembera gerageranya kakiri waali omugerageranye ne Masulita eri NRM ne Namayumba fe abamu kubakola bizinesi ennaku zino bwe weetegereza bizinesi bwe zitambula mu Wakiso ne Kakiri bizinesi zitambula bulungi nnyo okusinga mu bitundu ebiki ebirala abantu bano bafubye okulaba nti amakubo bagakolako meya bisaso byesaasobola kukola ng'okutambuza ebitaala bya sola mu bitundu ebyenjawulo abikoze
Town Council yatwali twalekanga ekaddiye agiziza buki bujja. Batusakidde project endala ng'ez'amazzi. Batusakidde amakubo mu bitundu eby'enjawulo. Ebyokwerinda biri kalekaleko. Tulina essuubi nti Town Council eno nga mwongedde ne mulonda Bisoso, Moses nga meeya, nga mumuwadde bakansala abambuleera. Tugenda kulaba enkyukakyuka eya Namaddala. Ensobi. Tetugeza ne tukola ki? Ensobi. Ensobi eyakoleddwa mu bifo ebimu bannaffe twabalabula naye era bajja kubyejjusa byonna bye twabakola ki? Bye twabagamba. Njagala kusembyayo obubaka bwe mbabuulira. Edda ewaffe eyo walingayo omwami yabeeranga kumpi n'ewaka. Naye bwe yafumbanga emmere ng'ayagala okumma abaana abato okulya ng'akwata kaamulali mungi n'amulunga mu katogo. Kati bwe twamusabangako nga kaamulali atulemerera okukola ki? Okulya. Naye ekyasinganga okutusesa nti naye yennyini eyatugamba eyatadde kaamulali omungi emmere yagiryanga amaziga gattulukuka. N'olwekyo abaanyaga ekifo ky'obubaka bwa paalamenti yadde baayiwa kaamulali mungi mu kifo ekyo naye nabo bennyini bajja kulya emmere nga amasiga gabakola ki? Gabattulukuka. Ssaabasajja Kabaka awangaale. NUP everywhere. Ensonga muziwulidde era nga tuli wamu ne meeya wa Kakiri Town Council Meeya Bisaso. Twongera kwebaza abantu ba Wakiso bonna abayongedde okuba nga batuwagira, abawagidde umbrella abayimidde naffe nga tukulemberwa President Kyagulanyi Ssentamu fa National Platform. Naye waliwo ensonga z'ebibuga. Ebibuga si bya Wakiso byokka, naye ebibuga mu Kampala ne mu Uganda yonna ebikyetaaga okutereeza. Ensonga z'ebibuga zirakuba za njawulo nnyo. Esobola kubanga tulaba nga ssente za PDM n'ebibuga nga Kakiri Town Council emiruka gyabyo ne ziba nga ebibuga ebyo bikyaweebwa ssente zezibu n'ebyalo ebibuga n'otunuulira ssente ezijja tunulira road fund ajja n'ebibuga nga Kakiri bino ebirina okuba nga byongera okuyambako okutereeza traffic agenda ebuyima naye ebibuga enguudo zabyo embeera yamu tunula ebyebusujja byonna alina gye tuyise. So tusaba gavumenti mu ngeri ey'enjawulo ebeeko fund endala gyetunulamu mu bibuga bino Town Councils n'ebibuga municipalities ng'ey'Ekira, Nansana, Entebbe ne Bakinge Ssaabagabo. Tusaba obwenkanya bwongere bukolebweko ebibuga bifune affirmative action kuba ebibuga bya Uganda birina population nnene nnyo ku byalo naye ng'ate byetaaga okuba nga abantu abo babibeeramu basobola okufuna services ezisaanidde. Ne tugattako njagala okwebaza ababaka ba paaliyamenti bano. Njagala okwebaza Honorable Naluyima. Abantu b'e Kakiri Honorable Naluyima mwamuwa obuwagizi bungi. Ffe ng'abakulembeze tutambudde ne Honorable Naluyima ebbanga lyonna nga buli ky'oyagala nga kyetaaga okugenda mu gavumenti nga ye minisita waffe wa local government wa Shadow ng'omutuukirira n'agamba kola bwoti. Njagala okwebaza omubaka Paul Nsubuga. Omubaka Paul Nsubuga teyeesimbyewo ekiraga obugunjufu teyeesimbyewo naye njagala mumwebaza. Abantu baffe beerabira nnyo naye ka mbajjukizeeyo ekintu kimu musiime Honorable Nsubuga. Mu budde bwa COVID Honorable Nsubuga yaleeta akawunga ne tukagabira abantu. Mu budde bwa COVID yaleeta sanitizer ne tugenda ntumugabira abantu. Honorable Nsubuga ayimiriddewo eri abantu wadde abadde mu mayengo. Twagala omwebaza nnyo nnyini ddala. Njagala okwebaza ba Honorable Councillors nti tugenda kukola ebyo ebiganyula omuntu wa bulijjo. Njagala okwebaza bassentebe bange bonna. Tulina ebyalo 12 tutambudde nabo bulungi okuva lwe twatandika okutuuka olwaleero. Bw'obeera mu lugendo nga lukunyumidde ojja
ddiru walutandika 8/5/2021 lwe twalayira okulembera bannakatiri basentebe bange abeerosi 1 n'abeerosi 2 nabasangawo naye tutambudde bulungi. Njagala okubeebaza bannakatiri mwenna, twagala okubeebaza kubanga mwatwesiga nga tetunnaba kubaako kituweereza. Buganda butukwatiddeko. Njagala okubategeeza nti obwakabaka bwa Buganda mu kulwanira obutonde bw'ensi nga bulabye nti ffe nga Kakiri tubudde bukuukuupira bwampa emiti 1,105. Emiti egyo ne tusimba ku makubo gonna agali mu town council, era njagala okwebaza abo abakuumye emiti egyo. Emiti egimu gye baatuwa gyaddagala ng'enkuza nnume, entaseesa. Bw'otambula ku makubo egenda e Bukalango, genda e Kiwumu, genda e Busujja, emiti egyo gyegiri. Naye okubeera ng'ekyokulabirako bw'ojja ku town council emiti egyo gyegiri ng'akabonero akalaga nti naffe tutambulira wamu. Twebaza nnyo Obwakabaka bwa Buganda. Njagala okwebaza ebitongole bino. Centenary Bank mu musolo gugenze maaso. We twakusanga twongedde okukuŋŋaanya, ate n'okulaba nga bakukuŋŋaanya bafuna empisa tebakuteeka mu nsawo zaabwe. Bannakatiri njagala okubeebaza, mwawulira eddoboozi yaffe nga tubagamba bwe bamwagala tubatuuseeko obuweereza obulungi, omusolo ogwo temuguwa bantu ssekinnoomu, era omusolo gugenze mu maaso. Njagala era okubategeeza nti mu byenjigiriza tulina amasomero ga gavumenti 2, St. Anne ne St. Pius Naddangira. Entebe tuzitaddeyo, ate n'ennyumba z'abasomesa nazo ne zizimbibwa nga tukolagana ne disitulikiti. Nga bwe muwulidde, amazzi wano otuyita mu kipoliisi, ag'amazzi banaye tegaagwawo obugwi, gaali maanyi gange n'abakulembeze okulaba nga amazzi ago tugafuna. Bwe twagenda e Bukalango twagafuna, era minisita bwe yajja ne mugamba nti ne waliwo n'ebitundu ebirala. Awo twagala okwebaza gavumenti yategeera. Mujjukira Hajiseke agambye nti waliwo we yali tetegeeredde nti eno yali Luweero Triangle, naye bwe twajja tugitakula ne tugamba nti wano waliwo obwetaavu era n'ebituwa. Njagala kubategeeza nti ku nguudo tufubye nnyo nga tukozesa ssente eziva mu gavumenti ate ne ssente ze tubasolozaamu omusolo. Era bwe ngendako mu bitundu ebirala nga Saabukawunte bangamba neno jangu otukolera enguudo, beetondera bwetondezi nti eyo situukayo kubanga wano tugezezzaako. Njagala kutegeeza bannakatiri, twamaze dda okusaba oluguudo lw'e Bukalango olugenda e Kiwumu ne lugenda e Lugeye ne lugwa ku Mount of Olives ne lujja e Sebbi ne lukomawo wano we tuli, lugenda kukubibwa kolansi. Mu byobulamu twagala okwebaza Kiseka, twasanga yagula ambulensi, abaali bagikozesa ne bagyonoona, ne tugiddaabiriza era tubakubiriza mugyeyambise eri kasente katono. Twamala dde okuteeka gavumenti ne tubalaga tulina obwetaavu bw'eddwaliro, era tugenda kuzimba eddwaliro ery'omulembe. Ejjinja lyasimbibwa wali ku kitebe kya town council. Tulinawo ettaka erimu nga tusobola kuzimbako ofiisi zonna ne tulonoona ettaka. Kati ettaka erimu tugenda lizimbako eddwaliro, era mu bbanga ttono abamaze ddala okukola byonna ebyetaagisa. Tunakumalako omwaka guno ng'eddwaliro litandise. Tugenda kufuna kooti. Njagala kubategeeza, lumu naye ntegeeza bannange bano abakulembeze nti DPP yampandiikira ng'ayagala muwe ekifo azimbewo kooti.
abamu we ne bagamba abantu nti Bisasa ayagala babasibe naye bakutwala enansana tebakusalira musango lwaki tebakuteeka wano okumpi ne tusobola okujja okujulira amangu awo nno tulina ettaka lyaffe era we tugenda okuteeka kooti nga bw'ojja wano bakutute mu kooti ng'abantu tebakaluubirirwa banoonya transipooti ate ne zinaakweyimiririra nsaba mutuwagire mu kisaalya kino ekiddako tusobole okuweereza bannakakiri n'omutima gumu njagala kutegeeza bannakakiri waliwo ssente ezijja nga ziva mu gavumenti luli nafuna omukisa ne ADC najja n'ategeeza abantu nti Kakiri bakagiwa biliyoni 1 miliyoni 8 naye abantu 300 abantu 1,800 be bakafuna njagala kutegeeza abantu ba mu Kakiri sente ezo nga zijja leka kugayala kola kubanga tulina amaka 8 nga buli maka bajjamu omuntu omu kiyinza okutwala emyaka 2 okutuukako kakati nga tebannaba kutuukako bwe sigala ng'okola sente bwe zinajja zikusaane ng'olina kyokola ogatteko buki bugasi njagala kusaba bannakakiri nze ne bannange bano mutuwagire buli kimu tukigezezzaako kikola abajja mubabuuze mu byobulamu kiki meeya ne banne kye batakoze mu by'enguudo kiki kye batakoze mu kukumaakuma abantu babe nga bagoberera amateeka kiki kye batakoze mu by'amazzi kiki kye batakoze waliwo ebyalo bingi bye sibabuulidde bwe tugenda enakyalongoosa mu nti akaluluko bw'okatuwa oba okawadde omuntu omutuufu ntera okugamba abazadde nti abazadde ffenna tubeera baana awaka naye omuzadde amanya nti abagenyi bwe bajja ono gwentuma giraasi kubanga yetajja gireeta ng'eriko obukokoliko ate tajja gireeta ng'eyakise bannange ffe tujja okukuuma giraasi ya Kakiri tujja gikuuma nga taliiko obukokoliko ate tujja gikuuma nga teyakise era ntera okugamba abantu nti nze nayiggako nejjajja ate yali anjagala nnyo nampa olutuula lwe n'effumu n'embyetikka okutuuka gye baali bazizza ensolo era ku olwo nalowooza nti jjajja agenda kunteeka wano ku lutuula nange enjobe ngifumite ki effumu bwe tutuuka gye baazika ensolo ne banteeka bbali eri ne bampa n'omuggo ne bagamba nti wogganira eno kubanga obusobozi bwange gye bwali nga nsobola okuwoggana essaawa 4 naye okufumita enjobe nga nandidduse kubanga obusobozi si bwabwabali bukola ki kakati mu beesimbyewo bonna mubawe we basobola bannange wano okukulembera ffe tukola ki basobola okugiragira eyo naye wano ffe tukola ki ffe tusobola okugenda ne tusaka ne tutegeeza gavumenti nti n'ab'eKakiri basasula omusolo twetaaga oluguudo lwa koolaasi ab'eKakiri basasula omusolo twetaaga eddwaliro ne balituwa ab'eKakiri basasula omusolo beetaaga kooti ne babikola ki ne babibawa bannange ebintu bye tujje mu gavumenti bingi bwe buuza ze wali osaseeyo ki omwana akulema okuzaala mubuuka nti namuzaala mubukadde kakati nti mumale gampa ngabe tomala gawa Kakiri alina gy'alaga alina watuuse ate alina gy'alaga njagala okubeebaza okumpuliriza mukkirize tugenda kutambula people power our power people power NUP everywhere NUP neyanziza nnyo neyanseege omukisa guno sebo meya w'ekibuga Kakiri town council muganda wange Bisaso Moses district councillor
mukyala Nabisere Aziza Speaker ate engabo yenkyukakyuka okutuuka na leero nga temunnakyukakyuka nga bwe banyanjudde nze Haji Kiseka Muhammad bantu balamu nakulembera Town Council eno okuva mu mwaka gwa 2029 nempumula omwaka gwa 2021 engabo nenjikwasa muganda wange Bisaso Moses bwenkakasa nti akoze ekisoboka kyonna okukuuma bendera y'enkyukakyuka mu Kakiri muno nga tatiiriridde bantu ba Kakiri. Olunaku olwaleero tukomyewo okutongoza kampeyini ezitutwala mu mwaka gwa 2026. Abantu ba Kikubampanga okusooka tubeebaza nti mmwe mwennyini abakikubampanga mmwe mwasinga okutuwa obuwagizi obusinga obw'amaanyi obwasobozesa meeya waffe okuyingira mu Town Council. Kino tetusobola kukyerabira era tulina essuubi nti oluvannyuma lw'okulonda tujja kuddamu tukome wano okukola embaga ey'okusanyuka n'okujaguza nga tubeebaza obuwagizi bwe mutuwadde ebbanga eddene. Abamanyi ebyafaayo bya Kakiri olutalo luno terutandise leero. Olutalo luno twalutandika omwaka gwa 2000 abamu ku ffe nga tukyali bavubuka. Era ebiseera ebyo twali tulwana na banene mwenaale okwali mukadde waffe Profesa Bukenya nga tumubuulira nti ekitundu kino kyali kyetaaga okuteekawo gye twali tuyita protestive voting eriwo olwaleero nga twagala okusimbira gavumenti ene ekkuuli okubeera nti ebbanga lyonna twagiwa obuwagizi ebintu byaffe ne biriibwa emmali yaffe neeyonoonebwa mu lutalo lwa kinaana naye nga tewaliwo nkulaakulana erabika. Ebiseera ebyo yali tannaba kukiraba naye olwaleero nkakasa bulungi nti Profesa Bukenya naye akkiriziganya naffe nti amazima ge twamugamba mu 2000 olwaleero kati agalabako nti twetaaga okubeera nga tulaga obutali bumativu nti abantu ba Luwero Triangle, abantu ba Kakiri, abantu ba Wakiso District tetufunye mu gavumenti eno kye twali tulina okufuna. Ekyokubiri, abantu ba Kakiri Town Council twagala okubategeeza nti newankubadde nga tetunnaba kutuuka gye tulaga naye waakiri ekkubo litulaga nti waliwo gye tulengera. Era njagala okubasaba ku mulundi guno nga ssaabakunzi wa NUP era anoonya ssaabakunzi wa kalulu ka Honorable Robert Kyagulanyi Center mu Busiro North. Twagala okubasaba nti bw'obanga ku mulundi guli twatuwa kalulu, ku mulundi guno akalulu kateeke kwambuleera. Ffe abamu ku ffe twatandikira mu DP naye twasuulawo DP nga tumaze okulaba nti evudde ku mulamwa ne twegatta ku Honorable Robert Kyagulanyi Center. Mu mwaka gwa 2021 akalulu twateekamu kaali kangi era obuwanguzi bwaffe twakuŋŋaana election form ne tugitwala naye mwamanya ebyaddirira nti akalulu baakakwatamu. Ku mulundi guno tusaba abantu ba Busiro North, abantu ba Buganda, bwe tubanga tukuba akalulu tuyiwemu ng'obululu bungi nti ne banaaba baagala okububba bujja balemerera. Era bassebo ne bannyabo njagala okubasaba nti mu January nga Honorable Robert Kyagulanyi Center mazze mu kitundu kino olunaku olwo meeya alulangiridde si lwakukola. Buli muntu yenna vaayo n'abaana bato baveeyo ne bajjajja okulaga nti Buganda ne Uganda yonna eri mabega wa Honorable Robert Kyagulanyi Center. Ekyo tujja kyongera kibategeeza nga atuuse Naluyima Bet Ethel. Omuntu yenna ne bw'oba toyagala Naluyima okkiriza nti Naluyima ateesezza. Ye mubaka abaddeyo ekisanja ekisooka naye ng'ateesezza okusinga n'abamaze ebisanja ebina.
era abantu bonna bakkiriza nti akalulu bagenda kawa Honorable Betty Efero Nalwima ng'omubaka omukyala owa Wakiso District. Kakati batudde wano ku Town Council basebo ne bannyabo tukkiriza nti ttiimu eno gye mwasindika mu Town Council ng'ekulembewa Mwami Bisaso Moses omwana enzalo eya wano tetuswazizza lwaki tetunnawulirayo n'omu ate atuliddemu lukwe nti yeekulubeesa n'abali mu gavumenti. Tatuswazizza nti ebyobugagga bya Town Council tewali na kimu kitundiddwa. Tatuswazizza nti buli audit report ba auditors abadde bakola mu Town Council tebatulazeeyo nti waliwo yadde ennusu emu ebbiddwa. Twagala okubasaba nti wayinza okuba nga waliwo ebitannaba kutereera, naye tulina essubi nti mu kisanja kino kye tugendamu ekya 2026 2031 meeya ne ttiimu ye kati bakakase, era tulina essuubi nti ensobi ze bakoze mu kisanja ekiwedde bwe zibanga weeziri bagenda zigolola 2026 2031. Abantu bakakiri Town Council, abantu bakikuba mpanga tetugeza ne tukola ensobi ne tukomyawo NRM yali yagenda wano mu Kakiri twalangirira dda nti NRM yeyongereyo eyo ekyankwanzi, naye wano mu Kakiri tetugenda kukkiriza kukomyawo baasi. Tubeegayiridde temulonda omuntu gwe mutamanyi. Ffe ensonga lwaki tuli emabega wa Mwami Bisaso, tuli emabega w'aba Emilio Tamba, Bassebayiga n'abalala nti be bantu betumanyi betwekakasa. Abantu abamu butubuuza ebifo ebimu nga tetunnaba bawulira bwe mwogera. Bassebo ne bannyabo kino njagala kibeere nga kitegereka bulungi. Okuvaayo n'owagira omuntu nga bwe mpagidde Mmeeya Bisaso oteekwa okuba ng'osobola okuteekawo omukono guno gande ogutema baguteme. Naye abantu abamu abazze mu kitundu muno tetusobola bateerawo omukono gwaffe kuba tetunnaba bakola ki kubategeera. Mwami Bisaso ono Moses wankyukakyuka emisana wankyukakyuka ekiro kagwake ketonye ye musajja alemera kuki ku nsonga. N'olwekyo tubeegayiridde omwaka ogujja akalulu nga katuuse okulonda tuyiwe mu kangi nga ka NUP nga mukimanyi bulungi nnyo nti 2026 President agenda okubeera kagenda kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu.